Omukulembeze wa ggwanga erya Iran ow'okuntiggo Majitaba Khamenei kigambibwa okuba nti yafuna obuvune era nti ono yaddusiddwa mu ggwanga erya Russia gye yatwaliddwa okubeera ng'afuna obujjanjabi bamukoleko sajjale era nga bino munnange okusinziira kugaliwo bagamba nti Supreme Leader ono omupya ali Moscow era nti yagenze kujjanjabibwa kugulu bagenze mukolako sajjale kulongoosebwa kugulu era nga eno offer yamuweebwa Putin kennyini nti amumuleete wano tumukanike oluvannyuma lw'okubeera nti bonnange yafuna obuvune mu bulumbaganyi obwakolebwa eggwanga erya Isirayiri ne Amerika omwafiira kitaawe Ali Khamenei. Kati Majitaba Khamenei bw'atyo mu strikes zino ezasookera ddala nga batagetinga Tehran mwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi nga 28 Donald Trump bw'atyo n'avaayo n'atutegeeza nti n'omukulembeze omupya ayinza okuba nga mufu kubanga nti abadde talabikangako kasookedde nga bamwapoyitinga. Trump yagambye simanyi oba namulamu n'agamba nti tewali yamulabye. Trump ng'ali ku NBC era yagambye nti yawulira nti si mulamu mufu era nga yagambye nti bw'abanga mulamu Trump agambye nti bw'abanga mulamu yalibadde abaako kyakola ekyamagezi eri ensi ye n'avaayo n'asalendalinga n'awanika. Nejjukira bano bagamba nti olutalo terugenda kuggwa era Trump ekyokutta kitaawe woono waliwo bangi nnyo abakivumirira bagamba nti alinga eyeewaana obwewaanyi era nga bo bakirabira ddala nga kyali tekikola makulu. Kakati bwe twogera ku mbeera eya Majitaba mbeera kigyalimu kubanga okusinziira ku Iran bano bamaze dde okubeera nga bakonfaminga embeera eya Supreme Leader waabwe era Foreign Minister Abbas Araghchi ku lunaku olw'omukaaga yagambye nti Majitaba Khamenei ali mu mbeera nnungi era nga yagambye nti tewali nnyo kyakweraliikirira kubanga ali mu mbeera nnungi. Kati Majitaba gwe twogerako alina emyaka 56 kyali muto era nga ono yakosebwa air strikes nga bakugambye bwe bali batagetinze zones eza Islamic Republic omubeera ba senior officials nga US ne Israeli bakatandika okubeera nti bakuba eggwanga erya Iran. Kati naku bwe tuti bwe twogerera tuyinza okugamba ziri mu 17 ziri mu 16 kasookedde ng'olutalo lutandika ziri awo eziri naye nga speculations ku mukulembeze ono obulamu bwe kigambibwa okuba nti speech ye yasooka nga bamaze okumwapoyitinga okumulonda nti Supreme Leader nti baasoma nsome ku lulwe era nga bagisoma ku Iran media mawalire ga Iran ku TV abantu ne bakola ki okusobola okutegeera biki byagamba naye nga ye ng'omuntu physically teyalabikako nti agisome yasomebwa busomebwa. Kakati okusinziira ku press briefing eyabaddewo wiiki ewedde United States Secretary of War Pete Hegseth yabagambye nti Majitaba n'agamba nti ono yafuna ebiwundu eby'amaanyi era yakwisa ekigamba n'agamba nti ali disfigured nti baamukuba n'alemala kugamba nti oba oyinza okuba
yamenyeka mu ngeri efaanaganako bwetu. Kati alaga ki? Ye ate foreign minister owa Iran ye mu clearing air yagambye nti tewaliiwo buzibu eri supreme leader waabwe era nga emirimu gyali mu gikola nga bwe kirambikiddwa mu constitution eya Iran, era n'avumirira emboominga oba missiles bano ze bakuba okuva mu bitundu ebirimu abantu mu UAE, n'agamba nti ebyo biyinza kuba nga bivaako obuzibu. Naye ye Trump ng'atukakasa nti tewali yali amulabye era ayinza okuba mufu okusinziira ku Trump kubanga yagambye nobody has been able to show him bwatu bwe yagambye bw'awulira nti ayinza okuba si mulamu, bw'abanga mulamu alina okuvayo n'akolayo ekyamagezi eri ensi ye, should do something very smart for his country and that is surrender. Jukira bano bagamba teri kusarendaringa, era bo bagamba abayiraani nti obulumbaganya Amerika bwe yakola mu kusooka obwali bwakavaako emabegakaawo nti bo bennyini baateekawo ceasefire ne bamaliriza, ate nga bye baatuukako mu ceasefire bwe bagenda mu nteesaganya babanga ababako bwe batuuka ate ne biwanvuya bwe bibakkaanyizaako ne bibanga ebitalina makulu. Kakati bo ng'abayiraani nga bagamba nti ku guno omulundi tegenda kubeerawo ceasefire. Tegenda kubeerawo ceasefire, wabula bagenda kukakasa nti olutalo luggweera ddala ebya ddala ewatali gamba nti nno kati waliwo ceasefire nti balidda nti Amerika erina kulwasimulanga bugolo kye bategeeza ne Isirayiri nti tetuliddamu kwepankira ku Iran kubanga ejja tukuba nga bwe yatukuba luli. Jjukira nti ku bimu Iran byegezezzaako okubeera nti ekola ebikosezza nnyo naddala ebyenfuna mu by'obusuubuzi, y'ebbeeyi y'amafuta, omukutu ogwa Strait of Hormuz. Guno gwo muganda wange aba Iran buli lyata erigendako balabula nti bajja dikonako bulumbaganyi, teri kuyitako lyato. Kati ye Trump bw'atyo ng'akakasa nti bagenda kakasa nti omukutu gwe bagununula ne batya mbu emiwendo gy'amafuta oboolyawo girekeraawo okukola ki. Kati ne batuuka okubeera nga ate balina nakuddukira mu ggwanga erya Russia. Kino nno kirabika Trump yali akitegeddeko nti ebbeeyi y'amafuta eyinza okuba nga etaataaganyizibwa, y'ensonga ki yagamba nti baali basabye Russia ne China baleme kweyingiza mu lutalo luno, era ne babagamba nti musobola okugula n'okutunda amafuta nga bwe mwagala, in return baleme kweyingiza mu lutalo. Naye nga Iran okubeera nti ezibye omukutu guno ogwa Strait of Hormuz kireeseewo obunkenke bw'amaanyi nnyo obuteebereka, kubanga jjukira nti nabali be bagamba babadde babateekako nnatti okumala ebbanga bayinza okubeera reluctant ne bagamba naffe tetujja baguza amafuta, tetujja kukola ki? Kale naffe agaffe tukyagaagala, kubanga zino entalo jjukira nti katugeze gaasi okuva mu ggwanga erya Russia bamukozesa nnyo mu Ukraine n'ewalala mu Europe. Kati ate kitegeeza nti balina okuba nga babakwata bulungi baleme kubanga baba maka gaasi. Abasajja bayinza osala bagamba nedda ne gaasi waffe katumusigaze muboneebone mu winter. Kale kwegamba si byangu muganda wange nti omusanvu sayidi eno ate waliwo fakiti eyinza okuleeta okugujjawo sayidi endala. Kuteekawo akakwakulizo wano naye ate nga wano bw'okateekawo naye kakunyiga walyesanga nga ate ogonze n'oddirizaamuuko sayidi eri, kubanga ensi Katonda bw'atyo bwe yagitonda. Kye kizibu sayidi eno ate kiyinza okuba nga kigonvu ku sayidi eri.